Oluvannyuma lw'ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'abantu ssekinnoomu okussa poliisi kunenga okunoonyereza ku basirikale baayo abefudde mukoko mu kukola effujjo ku bannayuganda. Omwogezi wa poliisi omuggya Andrew Felix Kaweesi ategeezezza nga bwe baakutte omusirikale waabwe Masiko Benon agambibwa okukozesa emmotoka ya poliisi okutomera omuwagizi wa Colonel Dr. Kizza Besigye. Musirikale waffe eyalagibwa ng'avuga emmotoka n'akoona omuntu atayina musango mu biseera wali mwe twalina okwekalakwasa kw'abantu nga Dr. Besigye avudde mu kooti. Omusirikale oyo tubadde tumunoonya era njagala okwebaza ab'ekitongole kya Professional Standards Unit olw'omulimu omulungi gwe baakoze ne bazuula omusirikale ono. Poliisi era eyise omusajja ono eyakonebwa emmotoka oluvannyuma ne wabaawo amulinnya ku mutwe okujja okuwa obujulizi okusobola okufuna obwenkanya mu nsonga eno. Tusaba oyo eyatuusibwako obuvune oba okulumizibwa aveeyo naye tumulabe tutandike ebyokunoonyereza tubyongereyo mu maaso. N'oyo eyalabibwa ng'asamba oyo gwe baakoona naye tugenda mufuna kubanga tulina obusobozi obumala. Wano poliisi weerabulidde abasirikale baayo abagufudde omuze okutulugunya bannayuganda okukikomya mu bunnambiro kubanga yenna anaakwatibwako wakukifuuwa ng'akizza munda. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.